Bannakibiina ekya People Front aba PFF basazeewo okulangirira bino wammanga okwegatta nga bannabibiina ebyobufuzi ebiri ku ludda oluvuganya basobole okubanga baleebaleebya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bagamba eno yokka y'engeri Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye gayinza omumumyukamu, gye bayinza omumegga ekigo. Ki kye bakoze kyenkuleetera mu maaso awo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Lwaki basazeewo okukola kino? Lwaki ku mulundi guno gwokka mu byafaayo bwe tulaba bannabyabufuzi abavuddeyo okubanga bassa kimu okusobola okugenda mu maaso n'enteekateeka eziyinza okuyamba eggwanga Uganda? Tetumanyi oba bakitegeeza oba buvudde mu bunafu bwa kibiina kyabwe, naye bavuddeyo ne balangirira nga bo batalina nteekateeka egenda kusimbawo candidate oba flaga bearer waabwe ku presidential candidate ku kifo eky'obwokulembeze tebagenda kusimbawo muntu n'omu. Bino nno birangiriddwa omubaka wa Nakawa Ssemujju Ibrahim Ssemujju Nganda, era balangiridde nga babadde ku kitebe kyabwe kisangibwa e Katonga. Oli ku Yugi Update TV kusinza obba ng'otuwuliriza gwatanatuyunga kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otuyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Kakati bagamba nti eno yokka y'engeri gye balaba gye bayinza okumegganamu Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nga bwe nkugambye, tetumanyi babuvudde ku bunafu bwa kibiina nti balaba tebakyalina maanyi kuleeta candidate waabwe kuvuganya mu kifo ky'obukulembeze ne basalawo okugenda ne decision ng'eno. Jjukira bukyanga bibiina byabufuzi bibalukawo mu Uganda. Enkola eno bagisindiikiriza nnyo esobole okuba ng'ebaawo. Bannabibiina bonna abali ku ludda oluvuganya basobole okukwatira wamu, beegatte wamu bafuuke ekitole, basobole okulwanyisa nakyemalira Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kakuguno omulundi gwokka basazeewo basobole okwegatta n'ebibiina ebirala ebinaabisazeewo oba ekibiina kya National Unity Platform basobole okuba nga balwanyisa obukulembeze obugenda mu maaso. Balina ensonga zaabwe zingenda okuba nga nkuleetera wammanga, naye nga sinnakutwala mu nsonga ezo. Kasooke nkulaga ekkatambi nga balayira nga beekomintinga nga bye bagenda okuyunitinga okwegatta n'ebibiina by'obufuzi basobole okuba nga bawangula Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu akengedde akajja aka 2026. Bagamba ku luno tebaagala kukola wadde n'omulundi n'ogumu n'ensobi n'emu. Baagala babeere nga batambulira ku nsonga egenda okuba ng'eteeka bannayuganda akamwenyumwenyu. Njagala mbeere nga nguterako obutambi osobole okuba ng'obyekkaanya nga bannakibiina kino bagenda mu maaso n'okuweera nkolokooto nga bye bagenda okwegatta ku kibiina ekya National Unity Platform. Kabikkuse kino tekibangawo bukyanga byabufuzi bibaawo, ebibiina bizze bibaawo naye nga babuusa ensonga eno. Ngolowooza ensonga eno enaabakolera singa ne beegenze mu maaso ekibiina kya Nuupu kinakkiriza. Sooka weetegereze vidiyo n'oluvannyuma tweyongereyo. Okusooka twagala kutegeeza eggwanga nga PFF tusazeewo obutasimbawo muntu yenna ku bwa pulezidenti mu kalulu akajja. Okusalawo kuno kutuuseeko olw'okwagala abantu abalwanirira eddembe okwegatta nga twolekera akalulu kano gye tulabanga front emu ez'okwerwanako. Naddala mu kiseera kino mu byobufuzi ekizibu ennyo nga buli omu bw'akiraba. Kizibu kubanga Museveni ne mutabani we ne famire yaabwe bagenda mu maaso n'okubuzaawo bannansi nga n'abamu nga Sam Mugumi abamaze n'okugyayo empapula z'okwesimbawo. Era okwagala okwegatta okwo kwe kwatuleetera okussa omukono ku kiwandiiko n'ekibiina kya NT nga tulowooza nti okulwanyisa famire ya Museveni abadde eggwanga lino nolifuulanga ekyobusika kyabwe n'amagye tulina kukolera wamu. Ennaku z'omwezi nga 2 Julayi twakola endagaano ne NT. Okulonda kuno Museveni mu bugenderevu ali mu kufuula okukyasinza okubeera okubi mu byafaayo bya Uganda. Amagye gawambye ebitongole bya gavumenti byonna nga mwe muli n'ekitongole ky'Electoral Commission, Parliament n'ekitongole kiramuzi. Kati mu masaati n'ampale temukyali bantu batuulamu nga balina amakulu. Temulaba abalamuzi, mulaba amasaati n'ampale nga mulowooza balamuzi. Eggwanga we lituuse
tulina kulwana okulaba nga terifuuka nga nsi ndala ezisaanyewo ne zisigala busigazi ku maapa nga bw'olaba Somalia ne Congo. Aba PFF ne NT olw'okumanya ebintu bino n'ebirala bye tutadde mu statement eno ne twamala okusalawo okukolera ewamu ne tugenda tusabe ne bannaffe aba NUP tukolere wamu. Era tubadde n'okuwuliziganya, twalina meeting bbiri nga z'amaanyi nnyo. Mu ezo meeting ne tukubaganya ebirowoozo ki kye tuyinza okukolera embeera eno embi gye tulimu, naddala nga tugenda mu kalulu ffe ke tutwala nti bwe lubeera lutalo eyo ebeera fronti emu. Mu nteeseganya zaffe aba ANT ekirowoozo kyabwe kyali kigamba nti tusobola okubeera ne bakandidate babiri, kubanga ffe tumaze bategeeza nga aba PFF twasalawo nti tetugenda kuleeta presidential candidate. Si lwakuba nti tetuyina wano benna mulaba wano teriwo tasobola kwesimba kuba president akulembera ggwanga, naye twakikola mu bugenderevu. Dr. Besigye yennyini gyali luzira n'aba betukiikiridde abatali wano, naye mu bugenderevu twasalawo tetugenda kubeera na presidential candidate. Tugenda ogenda mu nteeseganya ne bannaffe ffe mu mulimu tuguwewuddeko. Mu nteeseganya ezo NT ng'egamba tusobola okubeera ne presidential candidate babiri naye nga balongo. Tugenda mu campaign nga waliwo okutegeeragana bwe tunaatambuza ebikwatagana ne campaign. Aba NUP bo nga bagamba nti tufune omuntu omu tuyimirire emabega we bwe tuba tumaze okukakasa nti oyo eggwanga ebitundu ebisinga obungi gwe byagala. Okufaanana ne NUP, PFF naffe tulowooza nti olutalo campaign eno ey'okwerwanako yali kulembeddwa muntu omu, abalala bonna nga bamuyimiridde mabega. Awo enteeseganya zaffe bwe zaayimirira, aba NUP ne batugamba nti kabasooke bamalirize ebyokusunsulamu bakandidate baffe bakomewo enteeseganya zigende mu maaso. Tusuubira nti banaaba omulimu ogwo bagumaliriza nga bakomyewo tujja kuddamu enteeseganya ezo. Twagala kutegeeza eggwanga nti awo tukyayimiridde kweyo ensonga. PFF enaawagira ani wa president. Enteeseganya zaffe Katonda bw'atusaasira ne zitambula bulungi ne tubeera ne candidate omu tujja okuwagira. Fwede tubagaye tugenda kukolera na candidate. Bwe tukkiriziganya nti tubeere n'abalongo nga beesimbyewo babiri, tuli beetegefu n'abalongo abo kubawagira. Ate enteeseganya zaffe bwe zinaaba tezituwadde ebyo bye tubagambye tubeera ne candidate omu oba ababiri, tujja kukomawo wano nga nomination ziwedde ate tutegeeze eggwanga kye tunazzaako ng'ekibiina. Not field a presidential candidate in the forthcoming 2026 presidential election. The party, PFF, has made this decision in the broader interest of building a single, stronger freedom-seeking force that should steer the country throughout this turbulent political period and hold it together after. The continued disappearance and abduction of citizens, including candidates, is turning 2026 elections into a militarized campaign. It is this desire to unite the country against family and military rule that made us sign the cooperation agreement with the Alliance for National Transformation on July 2nd, 2025. The forthcoming elections are designed by Museveni and his family to be the worst in our history. Electoral processes have been taken over by the military after overrunning all civic institutions, including the Electoral Commission. Both the judiciary and parliament now existing in name. The country faces a real existential threat from the Museveni family. The PFF and the NT have, since the signing of the cooperation agreement, engaged and held at least 2 meetings in the National Unity Platform, aimed at aggregating our efforts and reducing duplicity. The three parties have intensely discussed the usually difficult issue of fielding a joint presidential candidate.
the NT believes that a coalition can be built around 2 presidential candidates, Major General Gregory Mugisha Muntu and Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, that these 2 candidates with different appeal would now be presented to the country as though they are one. The National Unity Platform, on the other hand, strongly believes in a joint presidential candidate who has a wider appeal. Like the PFF also believes in a joint presidential candidate who should lead the campaign for Field. We would therefore like to report to the country that our discussions had progressed to this level. The National Unity Platform asked for a break to conclude its vetting processes. The discussions will therefore resume when NUP returns. That being the case, who will be... Ensonga eno njikuwadde mu Luganda ne mu Lungereza mu abajja mu comment section ne mugamba nti mwagala luzungu ndubateereddeyo temukyalina kye mu mmanja ekimala kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi. Yes, kakati bannange butambi mubulabye abantu bano nga bagenda maaso n'okwera nkolokooto, mubalabye nga bagenda maaso n'okwekomiitinga. Olowooza ekibiina kya National Unity Platform kinaasalawo okwegatta? Ye olowooza banaakituukiriza singa bannabyabufuzi bano beegatta ne baleeta presidential candidate omu? Ngolowooza mwami Yoweri Kaguta Museveni ayinza okuwona? Nawe anaagezaako kabba ayinza obutasucceedinga, kayinza omumulemerera completely. Lwaki nkugamba bwentyo? Kano akalulu ka njawulomu, tekagenda kubeera nga akalulu akagwa aka 2026 mwami Yoweri Kaguta Museveni we yakozesa omukisa gwa COVID n'agenda maaso n'okubuzaabuza obujulizi. Ku luno tulirwa n'omusango okugenda maaso mu ICC. Kitegeeza ki? Monetization, kibayita monetization, monitoring. Amawanga agebweru gagenda kubaga nga monitoringa akalulu kano akagenda okubwa, nga bagatunuuliza amaaso ag'ekikinala. Jjukira abaalanya ne bagamba ku luno baagala akalulu akali fair, free and fair elections in Uganda. Si bye bino eby'okusiba bannayuganda akatambaala ne balonda mulala ne balangirira mulala. Baagala eggwanga baliddiza emigi gy'emito giritwale mu maaso. Bano emyaka gibawuubidde akawero. Kakati jjukira nti ekibiina kino ekya PPF abamu ku bakulembeze baakyo omuli Dr. Kizza Besigye yakwatibwa era akyali detained. Wabula ye candidate gagwe baali balinamu essuubi nti yayinza okuba nga bakwatira fulaga okuleebyaleebya mu kalulu kano akengedde aka 2026. Kakati ekikuwe kyebakubira nti candidate ono taliiwo, kyokka ne candidate gwe bandireese Erias Lukwago bannayuganda batandise omukubamu ebituli. Oba okitegeera? Ssemujju Nganda kuva ddanga nkulaze tajja for presidential candidate. Ayagala kukiikirira mu parliament. Kati ensonga naye eri awo. Kati beetunuddemu nga balaba mu butuufu kati gwe batunuulira candidate ki gwe bayinza okuleeta asobole okuba ng'avuganya akalulu ka 2026. Kibadde balina okukola kwe kukkiriza bayunitinge beegatte ku kibiina ekirimu amaanyi eky'amaanyi, era bagamba bwe batunula ekibiina kya National Unity Platform kye kirina enkizi okukyalenjinga mwami Yoweri Kaguta Museveni, era nga batunuulidde nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kino nti alina enkizi n'amaanyi n'obusobozi okumega mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati ffe gye tugenda okukola katumudde emabega, katubaakinge Robert Kyagulanyi Ssentamu oba bannabyabufuzi abalala nabo banaatwegattako ne tuyunitinga. Ffe enteekateeka zaffe za kumegga mwami Yoweri Kaguta Museveni tetumanyi oba wekiri oba just ekibiina kye kinafuye ne bateekawo embeera eyo. Naye ng'oli ku UG Update TV kusinzira obba ng'otuuliza mukwano gwange, owulidde obujulizi obwo, owulidde information eyo, gw'oyogerawo ki ku nsonga eyo? Golowooza beegatte banaasobola okubaakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakyogera? Ye ekibiina kya National Unity Platform kinakkiriza oba waliwo ensonga eri emabega wa kino
ebyo nabyo tusaanidde okuba nga tubitunulamu, bye bintu bye tusaanye kuba nga tubuusa amaaso. Sigenda kubongerayo, njagala kubatwala kubalaga biki ebigenda mu maaso ku kitebe ekya National Unity Platform. Mbaagaliza olunaku olulungi, mweraba.